Nze Ssenga Muwomya. Ndowooza abamu ababadde bajja bambuuza nti naye Ssenga Muwomya owoomya ki? Butandise okubiraba. Batandise okulaba ebibala. Bibala ki ebiva mu muwoomya byawoomya? Ombuuzizza ekibuuzo. Lwaki abakyala banyogoga? Si nno bakyala bokka. Otuuka ne ku mwami ng'ebitundu bye ebya wansi alinga omanyi abasajja owamanyira nti bbawo wa booda ku matu amatu g'ababooda gabeera gatya? owamanya nti bbawo wa booda matu tolisanga kutukwa wa booda nga kubuguma buli kaseera kuba kunyogoga. N'abaami osanga ebitundu bye ebya wansi nga binyogoga. Naawe olimba Ssenga Muwomya omwami ayinza atya okunyogoga wansi? Weebale nnyo ekibuuzo ekyo. Omwami oba omukyalo onnyogoga otya wansi? Mu vidiyo eyasooka nabagamba nti ekireetera obuzibu abantu kabutungo. Abaami mwekwasa mbwe abakyala beesiiga ebizigo simanya beeyerusa bwe babeeyerusa ne babyesiiga mu mbugo. Bannange ebizigo ne bw'obyesiiga mu kasolo n'obiyingizaayo tekikannyogoza. Mukaki? Ne bw'oddula n'obiteeka mu bbaafu n'obituulamu tekannyogoga. Ekinnyogoza abakyala kabootongo oba abaami tekiri ku sayidi z'abakyala bokka. N'omwami omusanga alinga omugogo.